Abakungu kuva mu kitongole ekikese ekya Joint Intelligence Fusion Center balambudde abajaasi b'ekibinja ky'omu nsozi za Rwenzori ne Congo ekya Mountain Division nga kino kirina enkambi emuhoti mu kibuga ky'ebyobulambuzi Fort Portal. It also tells you what we do with the population down. This is where it was issued. Bano baaniriziddwa Major General Dick Olum nga yadumira ekibinya kino era nga yadumira ebikwekweto bya Shujaa ng'ono abalambululidde ku ebyo bye batuuseeko mu bikwekweto bye bakoze nga baliwamu n'amagye ga FARDC. Looks at a strategic intelligence for the ADF because their mechanism works on all the Eastern Congo in terms of the many arms groups. It only has a strategic end state in terms of intelligence that is gathered to benefit the region, not only a specific country. So in this case, the Shujaa only has intelligence which benefits the bilateral arrangement which involves the DRC and Uganda. Abakungu abakyadde bakulembeddwamu Kano James Katera ng'okukyala kuno y'emu ku nteekateeka yaabwe ey'okulambula ebitundu amagye ga UPDF gye gaali ku ddimu ly'okukuuma emirembe mu bitundu bya Great Lakes naddala mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kano Katera asiimye Major General Olum olw'enteekateeka ennambulukufu z'alambuludde n'ategeeza nti okumanya ku balina ku kabinja k'abayeekera ba ADF n'ebikwekweto bya Shujaa bye bakoze bibayambye nnyo. We have done a lot because we write weekly and monthly reports that are given to the ministries of defense and taken to the presidents. Sometimes we have seen action being taken. Omwogezi w'ekibinja kya Mountain Division kw'ossa n'ekikwekweto kya Shujaa Major Bilalo Katamba aliko by'alambuludde. Gaffe abalwanyisa ADF bazze okulaba nga bafuna amawulire akwata ku ADF. Ekitongole kya Joint Intelligence Fusion Center kye kimu ku ebyo ebiri wansi w'ekitongole ky'ensi yonna ekya International Conference on the Great Lakes Region nga kirina eddimu ly'okukuŋŋaanya obubaka obukwata ku bubinja bw'abamukwatamundu obutugumya amawanga ga Great Lakes nga kino kirina ekitebe kyakyo mu kibuga Goma eky'eggwanga lya DRC. Okulaba nga kinoonya amawulire gonna agakwata ku bubinja bwonna obulwana mu Great Lakes Region. Mukimanyi nti bungi nnyo mu Congo yokka tutegeezeddwa akulidde ttiimu eno Kano James Katera ti Congo yokka erimu obubinja 123. So bagenda nga bakuŋŋaanya amawulire bwe gatyo. Bammemba mu kitongole kino bava mu mawanga okuli Angola, Burundi, Central Africa Republic, the Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Kenya, Uganda, Rwanda, Republic of South Sudan, Sudan, Tanzania ne Zambia ng'ekitongole kino kyatondebwa mu 2006. It's an organization that was put forward by the 12 countries of the Great Lakes region for purposes of collecting information, dissemination, and because we collect information on armed groups, on negative forces. It was very interesting for us to come here so that we meet those who are fighting those groups. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.